buli kimu twakibanyulula ebintu byakwensi so tusala mugambo ogunzizenga you're cutting the what? You're cutting it, I tell you. It's like I've organized 3 or 4 shows and everybody was just one show. Talk about the collab with Steve. That has been a major collab of the year. If I need one collab because it's some of the other that's for sure. Just want to so how the song came up namuweerezanga kati nentukanekuwadde kamera katize kati naawe bwofuna balola musobola so bwe yampeereza tusanga nga the perfect song yatute kumasa bwe buba okuyemututuka kitafuduwama ndoza just mukwano gw'abantu kisa kya mukama sijja kugera kuba ffenna kukakasa nti buli luyimbi bw'abadde oluyimba waba ata aluyimba tosabeera kugala nti kati ffenna tukola tubireesuubite tusambe lubeekoki ebigattakuba ebituuba webeeso ndowooza just yali sapooti y'abantu ababagala ffenna baze batubanje nabo so I think people were excited kati bwe mundowooza yange I think people were excited oluyimba ne babagala ne babulako omukwano gw'amaanyi ne Katonda n'alublessing nga mbasaba kuba twamaga kwesonso ngaze bannayuganda sendemeka okuyingira emyezi ameka okuyingira emitwalo 2 ya mitwalo 5 emyeza yakakadde kamu this Friday olwokutaano tuli ku cricket so mbayita bannaye mukire tubulwe mudde mudde tugende international otegeera ennyimba enijja tubakuba omuzimu omega sisobola kukuleka nga sikubuuziza ayini good time zirawe it's going to turn up Friday. Jangu for sure. What happened today in the press conference? You never done that. Whose press conference is it? It is yours. But am I here? It's a Western team. Did you come for him or you came for me? For you. Thank you so much. Next. Tetubiremera kwenye. Oze ku conference ya. But abayimba abazze nze nyine conference ntaninze apa ku bayimbi bonna abazze wano lwaki toli mu kubatunuulira n'ogamba nti bannange gundi yazze bannange lwaki mutunuulira oyo ataliwo lwaki mufokasinga ku negativity gwewa yali so negative njagala weekube mu kifuba wulira njagala weekube mu kifuba ogambe nti ndi musajja muzibu abayimbi bangi n'abamu tebafunye we batuula but oli mu kutunuulira oyo omuntu omu atabateewo tolaba nti gweolina kyonoona Let's make an interview.